yango bantu baffe ensi nesanyuka nti afudde yeebale. Nimu aba boda boda g'olinya n'akunyumiza emboozi nga yamagezi meereere. Njagala ensi ekulabe ng'omuntu atali muyaaye. Kigambo kinywererako. Bw'ogamba nti nja kubeerawo awo, bw'osuubiza nti nja kubeerawo ku ssaawa 7, tuuka 65. Mwebale kwekumira ku mukutu Mbetaniki Labongo live. Mwebale n'okwerekereza bimwerekereza byonna, obudde ne mutuula awo ne mufuna ka data akali expensive bwe katyo mu ggwanga ne gye muli yonna ne mukateekako ne musalawo goberera. Tuli mu struggle ey'okukyusa eggwanga nga tukozesa ebigambo. Bwe nkupikamu ebigambo ne mbikujjuza tosobola kusigala wootudde. You are probably obadde otandise okubeera mu comfort zone nejjukira ekyaliwo. Akaseera kali lwe wasemba okubeera mu comfort zone. Katonda abadde akusumuludde mu byenfuna, ebintu bitambula. Naye ensobi gy'ogenda okukola ate kudda mu comfort zone. Ofunireyo ebizibu, oddeyo ate gye wava. Tetudda gye twava. Gye twava tewali wangu. Fuba okulaba ng'okola buli kimu ekisoboka okulaba ng'osigala ku mulamwa nga todda gye wava. Yali nnaku njereere. Nkyayogera ku linnya. Bwe nali wano namenya abantu ab'enjawulo abayonoona amannya gaabwe. Nakoona ku boda boda, ababazi, abatunzi b'ebyalaani, bamakanika n'abantu abalinga abo. Ne bannabyabufuzi nammwe nabakoonako. Ng'amannya gammwe mugoonoonedde ddala. Bagamba nti omulyamamba ab'omu n'avumaganya ekika kyonna. Mulimu ababazi abalungi. Mulimu aba boda boda g'olinya n'akunyumiza emboozi nga yamagezi meereere. Era ng'avumirira ebikolwa aba boda boda banne bye beenyigiddemu. Ye abayita bannakigwanyiza abayingirira omulimu gwabwe okugwonoona. Kale olw'okuba omulyamamba abeera omu ali mu kuvumaganya kika kyonna, tuwulirize vidiyo eno tugisheyalinge. Tumanya ejja kutuuka ku abo abadde beenyigira mu bikolwa ebitali birungi ne bavumaganya erinnya ly'abantu abalala ate abalungi munnange, kubanga era gye balimu abo bemmenye. Bannabyabufuzi abalungi gye bali, aba boda boda abalungi gye bali, bamakanika abalungi gye bali ng'oli gwe nabagambye. Ali wakati awo, wakati w'akajjansi ne Salama Road awo ku Entebbe Express bwe waali awo musajja mulungi nnyo mwesigwa, n'abalala bemmenye gye emirimu gye bali. Mbadde mbasaba toyonoona linnya lyo buli mulimu gw'okola. Njagala ensi ekulabe ng'omuntu atali muyaaye. Bw'oyogera ekigambo kinywererako. Bw'ogamba nti nja kubeerawo awo, bw'osuubiza nti nja kubeerawo ku ssaawa 7, tuuka 65. Bw'ogamba omuntu nti ojja kuyimirira naye, oba mikolo gye, oba ojja kubeera best man, oba ojja muwerekerako, ojja muwa ku mmotoka ye agende mu kyalo. Olunaku ate ne tutuuka ng'oggyeko essimu oba nga tokwata ssimu. Ebikolwa ebyo tobikoze oyo yekka, ozze obikola ebbanga ddene, oyonoonye erinnya lyo. Tolyango bantu baffe ensi nesanyuka nti afudde yeebale. Ekiro kyaliwo nno, naye olw'okuba ensi eyonoonese, abantu bafa ne tusanyuka. Kuuma erinnya lyo bwe bugagga bwo. Erinnya bwe bugagga. Bw'oba olina erinnya nga wazimba erinnya eddungi, ogenda kufa bugagga. Obugagga sente oba nga zoyita obugagga zigenda kukutta. Musajja yagamba nti ekiseera kituuka, waliwo ekiseera ky'obeeramu ng'onoonya sente nga sente zibuze, ng'era weebuuza ddala sente gye ziri mu nsi muno oba teziriiyo, nga weebuuza abazifuna babbanzibe oba ddala omuntu asobola okukola n'emikono gye n'obwongo bwe n'akola sente mu bungi. Sente gye ziri era bonna abazifunye tebazibbye bubbi. Kituufu sente gye ziri. Naye singa tomanye mugaso gwa linnya ly'ozimbye, sente ziyinza okukubula. Waliwo erinnya ebbi n'erinnya eddungi. Gwe erinnya ki ly'ozimbye? Linnya ki ly'ozimbye? Kati olunaku olwaleero mu kitundu kyange ekisooka nayogera ku bantu aboonoonya amannya gaabwe. Kati olwaleero ngenda kwogera ku mugaso
ku mugaso gw'erinnya liwatuuma bizinensi yo oba erinnya libakutuuma. Nkubiriza abazadde abangoberera bannange, oba osuubira omwana wo nti agenda kuba musambi wa mupiira oba muzannyi wa firimu oba muyimbi, ebintu ng'ebiringa ebyo, oyinza omuteekateeka n'omutuuma erinnya lyatagenda kukyusa nnyo ng'afuuse omuyimbi, oba lyatagenda kulwana okukyusa ng'afuuse omusambi w'omupiira. Waliwo amannya agatatambula. Kati ngaffe abagoberera omupiira, waliwo omukwasi wa ggoolo bamuyita Sebwalunnyo. Sebwalunnyo mulungi, mukwasi wa mupiira mulungi, naye olw'okuba erinnya eryo mu bazadde ba Sebwalunnyo limwamutuuma, liwulire Sebwalunnyo limusumbuwa. Kati gwe wulira Joel Mutakubwa, oyo mukwasi wa ggoolo Joel Mutakubwa akwatira bbuulu ennaku zino, ne Sebwalunnyo. Sebwalunnyo essaawa zino ayinza okuba asinga Joel Mutakubwa okwata ggoolo, naye wulira erinnya liri Mutakubwa. Bw'obanga basoma marketing okutunda, bwe bakuteerawo Sebwalunnyo ne Mutakubwa, otwala Mutakubwa, wadde nga Mutakubwa ayinza okuba tasinga Sebwalunnyo okwata ggoolo, naye liri erinnya lya Sebwalunnyo. Senkatuuka y'omu ku basambi abasinga okuteeba ggoolo mu Uganda, naye kyewuunyisa nti emirundi mingi nnyo temamuyita ku national team. Probably erinnya limusumbuwa. Erinya liso amanya abana abazadde abatuuma abaana amanya. Waliwo amanya ge mutuumye abaana amanya ne gabaziika ne gabateeka mu ntaana wadde tebannafa, ne babeera mu geeyeene ebbanga lyonna. Twabanga n'amanya mu ssomero eyo nga bakuyita erinnya kirasi yonna ebwatuka neeseka. Era be bayimbi bawulira nti baayangwa mangu okukyusa amannya gaabwe. Abayimbi abatakyusa amannya babatuuma amanya nga mutuufu baali bagenyumirizaamu nga tegasesa baana nga bagabayise mu ssomero. Omuzadde ampuliriza, ki ky'otuumye omwana era kitegeeza ki? Naye oba tomanyi kye kitegeeza, ekintu ekyo kiwulikika kitya? Bannange abagisu mulina amanya ge mutuuma abaana, simanya gaali g'abajjajjaabwe, so tegalina kufa, mulina ogatuuma abaana. Amanya amabi ge mutuuma abaana gabeenyoomesa obulamu bwabwe bwonna bwonna. Ensonga lwaki bwe bakula bakyusa amanya. Wabuyu n'afuuka Gravity omutujju. N'amanya amalala mangi nnyo abayimbi ge baali badde basigaza, naye olw'okuba bagamba tegakola ssente ne bakyusa ne beeyita amanya agakola ssente. Kale gwe omuzadde w'omulembe guno azaala abaana, omwana mutuuma erinnya nga limuteekateeka. Ffe abawagira Express FC nga lukyali bato twasikirizibwa agamu ku mannya ag'abasambi ab'ebiseera ebyo abali basambira mu Express FC. Abasajja abazaza Lingaya, ba Abu Kigenyi, ba George Semogerere, ba Wile Kyambadde, abasajja ba Friday Ssenyonjo, ba Kefa Kisala, ba Roro, ba Fred Tamale. Abasajja balina amannya. Baba Nazidane, Bakawaria. Twawalirizibwa okuwagira ttiimu ezo nga zazakilingaya bwakwata ku mupiira Toto Songe bwakwata ku mupiira n'akulukuta nagwe enduulu neevuga kuba n'omupiira baali bagumanyi. Nga ddala oyagala ogenda kewangulukuka obe nakibubo olabe ku musajja oyo zazakilingaya Kefa Kisala. Amanya gatusikirizanga ne tuva gye tuvudde ntutambuza ebigere ugende na kivubo okulaba omupiira nga tugenze kulaba amanya ago agatabukanga. Sajja ba David Matovu bayogereranga omupiira basempa bayogereranga omupiira naye nga weegomba olunaku lw'oliraba ku musajja oyo. Weeyagala okulaba ku Jackson Mayanja, Ibrahim Buwembo, Majid Musisi, Omondi, Vubya, Godfrey Nyola, ulira amanya. Ate ng'emabega w'amanya ago waliyo ebikolwa eby'amaanyi abasajja nga bamalirivu ng'omupiira bagusamba. Kati ng'oba owulira erinnya oli ka leediyo omekesa amanda kavumbeera olunaku lukya n'ogamba naye nina okwebba nina okutoloka ewaka ng'endeke nakivuba obe wankulukuku ndabe ku basajja bano amanya ge baatuumibwanga.
kale mbadde mbagamba emabega wali nti mmwe abazadde b'ebiseera bino abazadde abaana mubatuuma amanya agatambula. Tobeera ku linnya simanya erinnya lya jjajjange olituuma omwana erinnya ligenda kusiba omwana. Ffe twasomera twalabira ddala abaana nga basemba mu bibiina olw'okuba bwe babayitanga amannya ago ensi yasekanga, ebibiina byasekanga. Omwana bamuyita Venansiyo, ntayagala muyita Venansiyo. Bwe bamuyita Venansiyo nga yeekuteera nga tandika okwemoola, singa afuna akabinja k'abaana akajerezi ne kamulemerako akamuyita Venansiyo, ojja genda okuwulira ng'omwana abadde ennaku zino abeera mu 4:21-22, ojja genda okulaba ng'atandika okusemba olw'okuba tayagala linnya Venansiyo. So mbadde nkusaba oba otandika bizinensi, londa erinnya eryo abantu bagenda okwebuuza ekintu ekitegeeza ki. Bw'oba otandika bizinensi ebiseera ebimu naddala ng'ogiranga, abantu bajja okuwagira bizinensi eyo nga basikirizibwa erinnya lye watuuma bizinensi. John Wule omuyimbi Nakinku yasooka kweyita baamuzaala Ekawule John. Bwe yayingira obuyimbi nayita Dr. Lake, abakugu ne bamutuuza wansi ne bamugamba Dr. Lake tekijja kukola, Dr. Lake bangi. Ne bamufunira erinnya, atera okubanyumiza emboozi ye, ne bamufunira erinnya John Wule. John Wule emabega w'ennyimba empitirivu obulungi John Wule zayimba, oddako ebbayiro n'ogamba John Wule erinnya lino n'olyegomba, nalyo liyambako okutambuza music we. So mbadde nsaba ng'oyiza empisa zonna ezikola bizinensi, oli mwesigwa, you are good at communicating, message oziddamu oziraba, abantu banneewuunyisa tebalaba message, text messages ze babasindikira, naye ate bw'omusindikira sente aziraba. Naye ate bw'omusindikira message endala emwebuuzaako obanga olina kyowabula oba kyoteesa nga si ya mobile money tagiraba. Bw'omusindikira mobile money ataagamba nakalabye akantu, era akuba n'okukuba ne yeeyanza. Buba bunafu bwa muntu bugayaavu. Bw'oba oli mugayaavu, mbadde nkusaba funa abantu abatali bagayaavu abakuyambako okole bizinensi. Tosobola byonna bisobola, oyinza okuba afuna amagezi agatetenkanya ekirowoozo ekyo, era n'olwana ne kifuuka ekirowoozo ekirabwako, bizinensi neeyimirira. But employ abantu ab'enjawulo abagenda okukuyambako mu kukwata amasimu, mu kuddamu message, mu kurunninga social media platforms n'ebintu ebiringa ebyo. Naye gwe oli muyimbi, tolina ku Facebook, toliiko ku Instagram, toliiko ku Twitter, toliiko ku TikTok, toliiko, tolina wooli. Buli muntu waagala okubuukinga ayinza okuba ali bweru, ali mu America oba Dubai oba wa. Bw'aba ayagala okubuukinga ng'awulidde erinnya lye, awulidde akayimbako, ayagala okugenda ku mikutu egyo gimukwanira wala, anoonyereze Jordan Liani, muyimbi Munnayuganda, kamukebereko ku TikTok wano oba wa, ndabe ebimukwatako. Agenda okutuukayo nga toyinayo wadde ka video ko wali uploadinzeeyo, nga tuteekangayo wadde ka video. Oli mugayaavu. Bw'oba wasalawo okukola emirimu, Katonda nga yasalawo ozaalibwe obeerewo ku mulembe guno 21st century, olina okukola ng'ensi bw'ekola. Toza kubeerawo nga gwe tolina wadde ka account ku social media, n'akasookebwako aka Facebook nga toliyo. Owooza teweera nga toyagala kweraga, nedda, oli mugayaavu. Mbadde nkusaba fa ku nsonga y'erinnya. Fa ku nsonga y'erinnya. Kugambye abasambi b'omupiira betwawuliranga amannya ne tugamba leero nina okgenda na kivubo, nina okulaba ku musajja oyo. Musajja omupiira asamba mungi, erinnya nalyo ddene, ate alirwaniridde. Kale n'olw'ensonga eyo mbadde mbasaba muffe ku nsonga y'erinnya. Omaze okukola erinnya eddungi era olina empisa zonna, ne singa onootuuma bizinensi oba oneetuuma erinnya ng'erinnya liri awo kugamba si lya muzinzi, lijja kukusumbuwa. Mutume bizinensi zammwe oba mwetuume amannya agagenda okutambuza ensonga nga zanguwa. Bw'olyanga erinnya lye baakutuuma si ddungi, likyusa olunaku olwaleero.
tobako gwe weebuuzaako, genda mu mateeka okyuse erinnya. Tobeera na linnya ly'otagenda kwatula ng'oyimiridde mu bantu. Mubadde n'amannya kuva mu ssomero nga temwagala geeyita, lyejjeeko kubanga liri kulemeseza okufuna ssente. Mbadde mbasaba tufeeyo nnyo ku nsonga y'erinnya. Mukama bw'aliba atuwadde obudde obulala tulikomawo ate ntwogera ku nsonga y'erinnya. Olunaku olwaleero njagala nkomaawo, amanya nze Sekka bagenda. Mbadde mbasaba subscribe, mulabe video zino muzirabe nnyo ate muzisharing widely, muwagire Mechanic Labongo Charity Foundation. Nkubira ku simu 0742 13 58 65 0742 wandiika 0742 13 58 65. Mpita nsobola okwogerako n'abakozi bo. Abakozi be bakolera ssente, tosobola kukola ssente muntu omu. Bw'oba wazimba ekintu nga kinene era ng'olina ekirooto eky'okubuildinga empire, genda nga weegattako abantu mpola mpola. Tobeera awo nga abantu tebakwegattako. Abantu bangi nnyo abaagala okulaba ekirooto kyo nga kituukirira, nga kifuuka ekinene nga bwe waloota. Bakuŋŋaanye, bwe mala bakuŋŋaanya ayita bagenda ayogereko nabo ate batukolere ssente. Katonda abatukuumire, mutirindirire ate bwe tulidda. Omwaka gubawoomere, tubaagala nnyo, mwongere okutuwuliriza ate n'okusharinga video zino. Mweraba olunaku olwaleero.